Baaniriza mwonna abalaba vidiyo eno amanyi agange nze Trevor Online era nga nze ne Munnayuganda avunaaniddwa gavumenti ya Amerika ogw'okwekubaana ne bagaba ebyokulwanyisa ebiri ku mutendera gw'amagye eri obubinja bw'abayaga mu ggwanga lya Mexico. Okusinziira ku Daily Monitor afulumya amakya g'olunaku olwaleero, kiteeberezebwa nti munnamagye yawummula Lieutenant Michael Katunji Mpeirwe yeekobaana ne banne omwali Omubulugaali, Omunnakenya wamu n'Omutanzania ne batwala ebyokulwanyisa eby'ekijaasi eri obubinja bw'abayaga naddala aka Jalisco New Generation Cartel CJNG, akamu ku bubinja obw'obulabe mu ggwanga lya Mexico. Okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumiziddwa gavumenti ya Amerika, ebyokulwanyisa ebyaweebwa abazigu bano bibalirirwamu obukadde bwa $5,800. Peter Dimitrov Michev, Omubulugaali, yakwatibwa ab'obuyinza mu kibuga Madrid mu ggwanga lya Spain ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokuna omwaka guno. Ate ye Omunnakenya Elisha Odjambo Asumo yakwatibwa mu kibuga Casablanca mu ggwanga lya Morocco olunaku lwe lumu. Ye munnansi wa Tanzania Subiro Osmond Mwapinga yakwatibwa ab'obuyinza mu Ghana bwe yali mu kibuga Accra ku lunaku lwe lumu ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokuna era yatwalibwa paka mu Amerika. Baaniriza mwenna abaneeyunzeeko olunaku olwaleero amanyi agange nze Trevor Online era nga nze n'omukungu wa Uganda eyavunaaniddwa mu bujjuvu. Wabula nga tetunnatandika, njozaayo z'omukulembeze wa National Unity Platform wamu ne bannakibiina mwenna olw'okutuuka ku kkula lye mwatuuseeko olunaku lw'eggulo, Meeya wa Waltham, Massachusetts, omukyala Janet McCarthy bwe yamusiimidde olw'obuvumu bwe obutawanika wamu n'obukulembeze bwe n'amuwa awaadi. Mu mpaabwe yakoleddwa Eastern District of Virginia, gavumenti ya Amerika yavunaanye munnansi wa Bulgaria wamu ne banne basatu emisango omuli ogw'okukukusa ebyokulwanyisa, okwekobaana okusaasaanya enjaga, okwekobaana okufuna ebyokulwanyisa nga mwe muli emmundu ennene wamu n'ebyokulwanyisa nnamuzisa, okukusa enjaga, okwekobaana ne bawa obuyambi n'ebikozesebwa eri akabinja k'abatujju. Bwe tuyiseeko ku kibanja kye ekya Twitter, Mpeire Michael Katunji yasoose kutegeeza nga bwe bamusibako amatu g'embuzi omuli Isengo, wabula oluvannyuma ssentebe w'ekisinde kya PLU mu Amerika ategerekeseeko erya Sylvia yavuddeyo n'omuko gw'ebbaluwa ng'akuba ebituli mu ebyo ebisaasaana ku mutimbagano. Kiteeberezebwa okuva mu mwezi gw'Omwenda omwaka 2022, Peter Dimitrov Michev wamu ne munnansi wa Kenya Elisha Odjambo Asumo, Omunnayuganda Michael Katunji Mpeire wamu n'Omutanzania Subiro Osmond Mwapinga beekobaana ne bawa ebyokulwanyisa ebiri ku mutendera gw'amagye era obubinja bw'abayaga naddala aka Cartel de Jalisco Nueva Generación CJNG, akamu ku bukyasinze okubeera obw'omutawaana mu nsi yonna. Mu bimu ku byokulwanyisa ebyogerwako mwe muli machine guns, rocket launchers, grenades, night vision equipment, sniper rifles, anti-personnel mines, anti-aircraft weapons n'ebirala bingi. Abawawaabirwa beewozezzaako nga bagamba bo baali bamanyi nti akabinja ka CJNG kaali kagendereddwamu okukozesa ebyokulwanyisa bino okulwanyisa okukusa enjaga empitirivu eyingira mu ggwanga lya Amerika. Kinajjukirwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokubiri omwaka guno, akabinja ka CJNG kalangirirwanga Foreign Terrorist Organization wansi wa Immigration and Nationality Act era ne kasengekerwanga Specially Designated Global Terrorist mu Executive Order 13224. Okutunda ebyokulwanyisa eri Transnational Criminal Organization tekikkirizibwa ggwanga lyonna mu nsi yonna. Mu ntuulo ezaalingawo, Michev yakkiriza okusuubuliziganya n'abayaga ng'akozesa Munnakenya Asumo okugulirira n'afuna End User Certificate okuva mu ggwanga eryakyusa mu bigambo byalyo kwani agenda okusembayo okukozesa ebyokulwanyisa bino kye bayita End User. Asumo yasomera mu Mpeire ne Mwapinga ddiiru eno era kigambibwa End User Certificate baagifuna okuva mu ggwanga lya Tanzania eyabakkiriza okuyingiza emmundu ekika kya AK-47. Nga test shipment,
Michev ne banne bafulumya AK-47 automatic assault rifles 5 ne bawerekezaako magazine wamu n'amasasi okuva e Bulgaria nga bakozesa end user certificate eyaleetebwa Sumo Mpeirwe ne Mwapinga, wabula akabinja k'abayaga ke kaafuna ebyokulwanisa bino. Abavunaanwa baagenda maaso ne beekobaana n'abayaga okubawa ebyokulwanisa eby'amaanyi omwali surface to air missiles, anti-aircraft drone, ZU-23 anti-aircraft weapon system, era Michev yakola olukalala lw'ebyokulwanisa nga bibalirirwamu kadde 57 obwa ddoola. Kigambibwa Asumo Mpeirwe ne Mwapinga bakkiriziganya okubuzaabuza mu mpapula ne bakweka abayaga be baali batwalira ebyokulwanisa.